So, here, what is the that's for them. Oh, sorry. This is microbiology. This is Wulilizanyo. Omusawo. Yeah, this one. So, Genda maaso gaffe eri kukwata mu kaseera ak'okwegatta. Yes. Bw'ogambako obunkenke kiba mu Luzungu kikyogera nti nno agenda kubeera in a risk situation. Agenda kwegatta mu risk situation. Tino waba agenze, for example, leero olina akarumu k'obeeramu, omanyi ogenda olina gw'okubidde ogenda kukyaza. Gafa kukyaza. Niyo omuntu gw'okyaza tomumanyi. Oluusi omusanze ku mukutu egyo. Omusanze ku TikTok, ku Facebook. Mwogedde ogambye ki ogenda kukyaza. Oba omanyi nti nno agenda kujja ku Sande. Leero si lwakusatu. Lwakubiri. Osobola okujja ku kigwana wetukolera n'oyogera n'abasawo n'ongamba mali nsuubirayo omulimu ku weekend ekisobola okuziyiza mwaka kabanga bakuwa obudde nagamba lino ojja kutandika olimira kuva wano paka olunaku lwewegasse oba agenda kumalawo ennaku 3 n'omira throughout the period wagenda okumala nga ali naawe ne bakuwako n'ennaku z'ogenda okumira paka ng'akoze eki buddewo. Yes, eyo ddala ku bantu baffe abamanyi nti bamu beekwasa balina obusongasonga ngesambala akapiira bamuwa butya abandi bakwagalira ddala ze nyambala akapiira emisamba nzimu gyewaffe zikola ki nze kyagaana ekyaffe kive mu kika manya ensonga nyingi ezimu ntuufu ezimu si ntuufu kati kwegamba bw'oba omanyi oli mu mbeera eyo osobola okujja n'ofuna akaddagala ako bakayita ED prep era abasawo baffe ne basobola ne bakuwa. Oyogedde ku ddagala eryo lye bakuwa abasawo ne bakulaga engeri y'okulimiramu before nga weetegekera omuntu gw'ogenda okukyaza. Kakati omuntu okwaba ogenda okukyaza, for example nga ogambye ku Sunday, eddagala eryo omuntu n'alimira gy'alimira ku Saturday. Kisinziira era obuzze wano abakansala ffe bakusomeseza ddala obulungi engeri gy'omiramu eddagala eryo kubanga ate olimira obubi ate ojja kwekanga nga kaki akawuka okafunye nkajja mu ddagala mwennyini si mu ddagala. Oyinza tugambe oyinza ogamba nti nno olina omuntu ogenda mukyaza leero olweggulo n'omira kati awo tegenda kuyamba kubanga eddagala liba lyetaaga obudde ligende mu mubiri oba okyanguyiza ki nnyo. The best advice eddagala lyabaita ED prep swallowing engeri gy'olimiramu kisinziira program yo gy'okoze ng'omuntu. Kati gwe kyolina okufaayo ennyo nti no oba ozze wano okulaba omusawo omubuulira amazima ddala nti no program yange egenda eriwo eki omwana agenda mala olunaku kwezi kubanga omusawo ayinza okugambira n'eddagala lyagenda okuwa liba limala bumazi ki obwo obudde bw'ogenda okubeerawo. Kati bw'omugamba nti nno ono omuntu wange ajja ku Friday amale olunaku lumu agende ate wajja ku Friday n'alemerawo Sande n'omusanga nga ate atandise kosa kunongosa nnyumba ate n'asulawo ate kusane nga yavudde mudda mubiri siba terivuddemu naye oba oyongedde ennaku omuntu oyo emirundi gy'omukoze ki gyemwegasse. Kati gwe woogenda n'amala wiiki n'amati n'omukazi yaremera ewange ng'eddagala ne baakuwa lyaggwawo dda ojja kulaba nti nno obukuumi obugenda bukola ki bukendera buli nnaku eddagala ebanga gaadi. Kati gaadi eyo bwoba togimize ennaku zeyongera nga tezimize gaadi eba ekola ki ekendeza amaanyi.
paka mukubwa muki omubiri kati gwe weekendeza amaanyi naye ate omuti gwe wakyaza akyaliwo alemeddewo ate oba oleese obuzibu. Kati kino no kindeetedde ekibuuzo ekirala musawo. Olunaku singa lukya nga nnina omwagalo wange gwensuubira okukyaza nga nkimanyi ajja ku Friday emmundu yakuseka tewali muzannyo nemmira eddagala lyange abasawo nga bwe baŋŋambye okusinza ku instructions ze baba bampadde before omuntu ono n'atalabikako kyekibaawo. Tewali kibaawo waba tazze osobola okulekerawo okumira eddagala eryo tekirina buzibu, tekirina side effect ku bulamu bwa ku mubiri. Kibuuzo ekyowuzizza wali amadagala kati abantu abasinga bwe bamanyi nga tingawola bayagula kino oba omumize oba omumizi kiba kisuubira nti omuntu ono olinawo omuntu ogwekoze ki gwolinze ate omuntu oyo watajja ayina ekingeri ekyo kikola ki okikosaakosa kubanga eri active weetegese wenna naye nakola ki nakuyiwayo naye lino eddagala side effects zeezo tino oba omuntu olimize omuntu n'atajja kiribaako na buzibu naye tekitegeeza nti terina side effect kitegeeza nti nno waliyo omuntu alimira first time nerimuyisa bubi dino yes wadde nga yeegasse oba teyeegasse yadde nga tekiriiko nti noba yeegasse oba teyeegasse oba oli azze oba tayazze oba walikuwadde n'olimira day one day two olwanga likoze ki ira omusawo waffe yanakuwa kiki ekyokukola yes so oluusi abamu eddagala libalumisa omutwe effect kisinzira ku muntu mubiri gw'omuntu tekiri universal kino ekinaaluma nekikinaaluma those ziri known is most common services zetugaba wano okuva okulaba abasawo okukeberwa mu musaayi n'okuwa eddagala eryo lyomira zabwereere omuntu okuva lwazze omuntu wayatuukira wano paka lwavaawo sinaki ffe tukitongwano kuwaffe nekyayi tugaba bannange oba okyanywa ku kakyayi nga wolina ne kumusawo n'okola ki naye bannaaye mmwe ebintu gyebiri musawo weebiri just oluusi abantu tebamanya okimanyi musawo bantu bangi nnyo abali abatamanyi ti ekintu kino weekiri mu Uganda weekiri neera ojja services olina okusanga bufulasika bwaffe bubeerawo awo obukopo bubeerawo kasukaali kabeerawo osobola okunywako nga wolinda ki okulaba omusawo so services ziba zabwereere musawo obadde olina kirala kyoyagala okuŋŋamba ku kaddagala eddagala tulina bya bika bingi naye tubadde tusoose okwogerako hitinzeko lya prep naye siryoka lyetuyina mu kuziyiza buno obulwadde bwa siriimu tulina eddagala eddala lye bayita pep lino eddagala likuweebwa nga obadde mu kikolwa n'ofuniramu obuzibuzibu bwa njawulo kubanga wali omuntu omu ajja okujja n'akugamba omanyi nabadde n'omuntu wange eyo atukozesa akapiira ninagenza okumaliriza nga akapiira koze ki kabisi naye ate omuntu ono simumanyi nnyo engeri gyayimiriddemu kati osobola okujja n'otunyonnyola netukweka eddagala eryo lyebayita ki peepu naye oba oli bwakujja olina okujja mangu nga incident eyo yakabaawo kati kiyinza okwapeninga ekiro sawa nga 6 oba 7 sirwa kiti kyapeninga ekiro sawa nga 7 kumakya kenda kuki budwaliro ekole ki kubanga buli wokyanguyira n'emikisa okufuna akawuka obanga oli abadde mulwadde oli wotandika kumira eddagala eryo mangu n'emikisa okukaziyiza okuyingira omusaayi giba mingi so buli wolwawo though to period ebeerawo eba ya 72 hours those are 2 days these are roughly 3 naye the earlier the better togamba nti nno nze ngenda kulinda ku 72 enagenda no the earlier the better so
ezo embeera nti nno nze oba nabadde eyo bojja wange nankwata naye kukosa obulamu bya poliisi naye ffe tetukola bya poliisi. Waliwo n'abantu abamu ababeera mu nsonga ne bakukaka bukasi yadde ng'oli muntu mukulu, abamu batera okuwaaba naye ng'omuntu ono akukase tomanyi embeera wayimiridde, ojja n'olaba omusawo n'omugamba mali nabadde mu mbeera wenti ne wenti nakufunira ettaka lyeryo n'okola ki n'otaasa obulamu, kubanga toyinza kumuteeka ku chance oba ayina oba talina oba alina oba talina ojja n'ofunira eddagala eryo ne bakola ki balikuwa. Kale kati musawo ndowooza kino kijjawo kiri kye mbadde njagala okubuuza ekirala. Mbadde njagala kubuuza nti singa incident